That's right. Yes natera nkola zamani natero nako lwalero ketulese atenga kalimuko ebyokuyiga bingi njagala nate tubenga nate tukekanya omulungi wange benajo sinzira VJ Shivo mu VJ Shivo Productions njagala wekanya nate munaye kuno tulese ka bya fire atenga kayigiriza munange ate omulungi njagala tukekanye nkola ziri aya basi Tosibwa Fred agenda kuzanyanga Bobo Bolinga, Shari Mayos agenda kuzanyiranga Jini, naye mukana eno mukatandika VJ Shivo natera. Kafini mukadala kitingibwa Halle Gel Rivia. Hey. Tugera maso natenjagala kekaje ndajo sinza bitulu byegwanga ebyenjawulo. Kaweza ko batoto mwena je musinzira. Gabaga matino waliwo olupapulo kuva mu kitabo ky'ebyobulamu Book of Life. Ebikola bino bantu baddala munange atera nga babeeranga mu mutima ogwa nate olusozi wamanyikidwanga Thunderhead. Tugeza kubanga bati bazanyira mbulamu basonga ntino balinako kebitibwe byenjawulo tetugeza kubadde kukanga tisoba kutisa obageza kubanga ku defending lwansonga zali mpisa zaabwe munaye bati babeeranga singa kibanga kino kyonna kyaliwo oba kigendera ko kubanga bwetyo kiyambako kwegambo okwabolishinga ate okufumbiza abaana abato munaye kijja kubanga bwetyo kyegamba kikoze omugaso ogw'enjawulo oba kikoze kwegamba munaye kujjayo story okubanga bwetyo ntuufu ddala obanga ya mugaso ddala tutandise njagala wekanye aya bas VJ Shivo nkatuddemu nagabe tulabwe tuyigana okunyumirwa kati wano tuzze mu kuyiga kwegamba n'okunyumirwa mu biseera ebyedda kafiri mukafulumira mu 1938 bukedde bulungi nnyo omukyala amugamu naye zuukuka budde bwakeddekedde dda kwe kuyita n'omuto munange Jenny y'omuto Jenny budde bwakacya ku makya munaye nga omanyi oluusi amaka njagala wekkanya embeera z'abazungu zino ezedda aya basi yamugamba munnaye essaawa yakola mirimu wali badde ozuukuka munnaye nga omanyi nti n'ozuukusa omwana ku makya abazadde mwena abazuukusa ku baana ku makya n'abaana bagala okubanga bwe tonde muzuukuka njagala wekkanye munnange omulungi budde nga bukedde nga omanyi nti nno ffe twazuukukiranga ku nkoko munnange enkoko buli we yakookolimanga ng'omanya nti nno kati budde bwakola ku mirimu gy'awaka abakati munaye essaawa alamu ebizuukusa ebintu kugamba enkoko ezakookolimanga munaye ezisinga zaggwayo sinakini tezikyalabika okusinziira ku tekinologiyo naafuluma oba ayingira buli kadde katuli ku mulembe gwa AI gwe ng'ogamba ki omwana munaye bwatu alina okuzuukuka abeeko nate byakwasaganya naye n'abakulu oba abazadde munaye balina okubanga bati bakikwasaganya ye mwana mwala kyekyanattu kijeni njagala wekkaanya omulungi tulaba bwe tuyiga n'okunyumirwa wadde abasinga kumpi firimu eno oba akatambi kano bakabulishinganya okusinza nti nno mwalimuko kwegamba characters z'abaana abato ate nga zenyigira nnyo kwegamba mu bikolwa kwegamba ebitajja nsobe ebyekikulu naye tulaba bwe tuyiga n'okunyumirwa njagala wekkaanye babi kalina oyita munnaye we watyo balizunza yembwe eno balizunza bali yawaka munnange yalina okukola ku mirimu nga omanyi oluusi abaana ab'obuwala oba abaana bonna ababeera ewaka baba balina okubanga bayambako ko bazadde baabwe kusinziira munnaye ku mirimu egibeerawo ziba teziri busa waliwo ko neyayingirawo sayidi seeno njagala wekkaanya omulungi tukatandika butandika njagala tulabe bwe tuyiga n'okunyumirwa kyali wange yona gy'osinziira taata yali sayidi seeno yagamba munnaye tulina okubanga bwe tetuddayo ko okugamba okuzuula ku golodi ne ayani yagamba mutabani sooka owuliriza ate mulina okubanga bwe tokugamba mugenda kusomera n'okubanga kugamba muyiga ye muto Fredi ne taata yagamba kati taata ogenda wakikyozzaako kwe nti njagala mpulira njagala kwenaazaako ko njagala kunaabako ko munnange nange nagamba munaye ngezaako kuba tukugamba kulaba Jenny oli enda kubanga bwe tonate munaye nga omanyi baluganda kugaba mukwano bamukwano munnange koye nti sikulinako buzibu genda munaye mukikwasaganye ze family ezedda munaye mwakwatagananga yingo omwana wa neighbor asobeera wa neighbor obwe wa mulirwana kwegamba embeera netambula bulungi nnyo si byakakati munaye byakubeera mu kigeeti tunalwawo kuyiga okwasociating era lwakuba nti ekyatuyamba munaye ebisulo bino zidde board zino ziboarding zino schools bana agenda okulaba waliwo wano banaye kakaberege keekutte kali kaleka nga kalaalidde kati ate okugenda si kwekugwa akago Fred kwekujja munaye yekyaliwe kyapiriwe banaye nga yina asobola okubanga bwatugwega yeesaaba kazambi yenna wemberege yagamba naye kati ate otunula fande banaye bwere naze tonjerega nga omanyi munaye abato gambi kajja kamujeregerera ka Fredi taata agenda okwekanya bannaye yagamba simanyi lwaki kwegamba wetumikiriza n'ogenda nate munaye okulabirira emberege ezo yagamba munaye mbadde ndaba kwegamba akato kwegamba kali eri kabonaabona kali mu mazzi kalinga akagenda okufiirayo nange nenjagala ogenda okukayamba mama yamugamba genda wali munaye mu bbalo oba mu kigundi awo osobola okubanga bwoti oweenaazaako munnange nga omanyi oluusi engoye twabanga na 2-3 ate kwegamba oluddugaza oba olina okubanga onaabiisa okugamba obeera mu olwo paka
tugenda maaso. Yagamba nti taata wange munaye yanjigiriza nti embuli ezo zogerega bazonjegerera zisegwa za muwendo nnyo zisobola okuvaamu kofiisa asobola okubanga bw'ati ampeerera munnange nze nzitwala ng'ekyobugagga koye nti olimba ate ddala lusi bwe litandikira njagala wekkaanye luddawa gye bigwera tukafa bakula ffenna VJ Shivo mu VJ Shivo Productions. Abantu bange ab'e Masaka mwena mugamba ti gye musinziira, abantu bannabyewanga, abantu b'Essana, Sandra Kushikushi ogamba otya omwana Juliana kutumirako nnyo nazo zisinza okwanga otantoo obunyumirwa batoto bange mwena nate omulungi. Kaakati tudde eno ku kasomero akamu. Akasomero akamu waliyo Madamu Kalo yasobola okuyita bwata assembly egesoka okubanga bwayita ekuŋŋaana. Tudde eno ow'omukwano kwenti nga tozena kakoofiirako enkuba tekkube. Kati baba bali wano n'amubuuza nti newasomye kwegamba pulepisizo ez'ejjujjukira nti nno walina ng'osoma ekiro munaye ku bitabo kwenti munaye saasomye kwenti onaageza kubaawo tukwasaganya otya munaye ng'olina okusipeeringa ebigambo ebimu kwe baatuwadde nga bw'omanyi abalenzi oyise batuuka ewaka babeera fani babeera byabwe. Wekkaanya embeera eno yaliwo mu mwaka tuli gwa 1938 kwegamba ensoma eyali ebiseera ebyo mu mwaka ogwo y'ensoma yakati gye tugenda tuvaamu wano e Uganda oba mu nsi ezimu wano eza Afirika si Uganda yokka. Abaana okusomera mbigere kwegamba okutwaliza awamu mu ngeri emu oba endala n'ey'okubanga entebe ezo zoolabye nakati abaana baffe mu masomero agamu osanga mwattu bikyaliyo. Kati waliyo eno Kasuku Bando. Ono ye Kasuku Bando alina gwava okkuba essasi. Kasuku Bando alina gwava okkuba essasi. Essasi Kasuku Bando alina gwava odikuba. Kati bambi bagenda okujja. Bambi yaye katayi kitaawe woono Freddy. Yagamba munaye sooka ogende munaye kugamba oyite obuyambi munnange. Kamusaba bambi kagende kayite kugamba obuyambi abantu abakulu abaaliwo ebiseera ebyo. Njagala wekkaanye. Kamugamba munaye taata ayogerako ko nange munnange. Buzibu kimbeera ki? Tudda nate mbazadde ba Jenny ye daddy ne mami aba Jenny. Mami kajja karaja na mami kwenti mujje munaye mwekkaanye kajja bambi kali ku bunkenke obw'ekitalo. Yagamba naye ali eri kwegamba mujje mulabe kwegamba waayisibwa. Tumusanze naffe tugenda eri nga tugenda ku ssomero munnaye bazisenga bamukubye ebyasi kajja ne kabakulemberamu kabatwale. Yagamba munnaye ali sayidi seeno mabbali ge luguudo naffe gye tubadde tuyitaalira ne tumulaba. Bajja emisinde kasolo baleeta bambi musajja wataleka embeera si nnungi n'akamu n'akeddagala. Tugenda mu maaso. Yagamba bannaye simanya bamulumiza munaye Ira. Yagamba simanya bamukubye ekyasi munaye wano nga ku kibegabega munnange ndaba kyasi kyennyini. Yagamba naye agenda kuba bulungi munaye Freddy ye taata wa Freddy munnange. Yagamba katali mu mbeera mbi munnange naye weerabire sooka ogende munaye bw'otyo gwe ne Jenny mugende ku ssomero tugenda kubanga bino tubikwasaganya bambi bitulekere tukusaba busabi mugende ku ssomero tugenda kubanga bino tubikwasaganya. Kati maama ne taata balina okwanga kwa basigalawo wano be bazadde ba Jenny bali ku taata wa Freddy. Tugenda mu maaso omulungi. Mike, tell me who shot you. Yatandika mubuuza munnaye sooka ombuulire baana bagesa kubanga bati bakushooting oba bakukuba amasasi kweti Ira bino bino byesonyiwe munnaye nkakasa bwe nabeera bulungi ngenda kubanga nfafagana n'oyo nate omugwagwa bannange. Tugenda mu maaso weetegereze tuli ku child bride munnange. Omwana omutwala kwegamba ng'ekyobugagga oba omwana omugole naye kyali tekikkirizibwa ebiseera ebyo munaye nakati bajja bamu kugamba bakyaliyo nga bafumbiza olusi abaana bato bataneetuuka. Tudda mu kalaasi ewa Misikalo ali biza ali mu kusomesa abayizi be bano baatuuka kikeerezimuuko nga kiraasi yatandise. Yabagamba kale mutuulireko wansi. Yayita Frederick ne Jenny Colton yabagamba mujje wano balabe mwakatuuka ne basembera. Yagamba excuse gye mugenda okuŋŋamba mmwe babiri nga mutuuse leeti. Yagamba naye tubadde tulinako gwe tusanze munnaye mu kkubo kwegamba ng'ayinga alabika alumizibwa ne tuyita munnaye bwatyo kwegamba ne ŋŋambako ku mwanaye Jenny asobola ogendako ayita obuyambi. Kwe bamugamba nti no tugeza kuba bwatyo tufunawoko ku musawo w'ekitundu nageza kubanga bwati atugenda okutuyamba bambi tekamugamba nti oba kamwinakoko kwegamba Oluganda lwonna. Tudde eno mulimu Sebankere. Sebankere yali wana akantu ne kamunyeeramu
yakanyuga bukabisi kitabo wagulu ebyane byefujjo bino Miss Kwekona order class ani oyo Alex Cross? soko mbulire sebankere ezo Alex mbera kisoko mbulire kweti munaye kweti enjiwa ebadde wano kwegana enfugigana enkojo wera mu kitabo kyange Bill? kweti yeyo order soko je wano yazandiko baita Alexander ne munne kwegana sebankere wamu ne Fanta Butter. yagamba kale Fanta soko ogamba ospelling ekigambo butter T-T-E-R. Correct. kwegana kati spelling abambi Banish. yamugaa kale ga spelling ekigambo banish onone ekigambo ekimuzitowerera H. banish yamugamba kale munaye ogezezza kolera Banish. B-A-N-D-H-I-S-H. ne musajja wattu maswanku naye takimanyi Alex, you try it. yagamba munaye gwe Alex kigezeeko munange A-N-I-S-H. kati ate nga sebankere mufumuzibu banange All right. sebankere Better yali mufumuzibu naye nga kwegamba ebisinga ku byabitegeera ne babagamba kale muddeyo mutuule ne bayita Jenny Frederick wamu ne ttiimu endala All right, Tom. Spell the word. yagamba Tom kale spelling ekigambo katalogo A-L-O-Q-E. ati kale Didn't study your lesson, did you? yagamba simanyi gwe wasomye kwegamba lesoni y'eggulo gwe simanyi na kumanya gwe tewadduse mu ffene ye Miss Kalo ageza kubanga batasomesa munaye engeri y'okusiperingamuko ebigambo era abakyali bange gye musinziza ebitundu by'eggwanga nateebwa ebintu ebyenjawulo abakyali bange bangali wali wabweru w'eggwanga nammwe mbaagala nnyo babesiti bange mmwe baakabi nnyo mmwe abasinga mu kintu kino nagambye gwagala otweyungako bunde bwonna obufuna live n'obutamisingamu yonna yonna munnange jangu ku telegulamu yaffe ennamba eri 0702585565 butereevu nnyo tuba ffenna ate tuba live nnyo ne ku WhatsApp ennamba eyeekola tuba nga tetweyungako nate munnaye gwenda alina bizinesi sinakindi nate ebituki ebyenjawulo kwe yabagamba muddeyo mutuule bano baali bagezigezi mpozi Fred ebintu ebyali musumbuwamuko naye kawala kajjeni kali bulungi nnyo All right, Cecil. bano abamu ku boko kusaba munaye ogendakoko wabweru beetereezeemu kwe nti kale sibalinaako buzibu yagamba kale mugenda kubanga temuddinganamuko mwete ebitabo ebimu ebisinga kati eno wewali library ey'ebitabo tugenda maaso nate omulungi luddawa nate gye biggwera njagala tukekkanye tuli ku child bride munnange omugole omuwala oba omugole omwana omuto munaye twe tulyawo nga waliwo darling satu bannaye badde nkumisinga essera byonna badde sikulabako munaye Kaloni yagamba munaye simanyi oba oli musanyufu okundaba nga lwaki nedda munaye anti wangambye ntino nga tewangambye ntino ogenda kujja kweti naye wangamba ntino kasobera ngaobeera mu kibuga kino munnange tewali mbeera yonna kasoba nga Katonda kiisa munaye bwetonezemu okubanga bwetu nkulaba kwenti wakomawo otya munaye kweti ku nsonga gye wansuubiza wangamba ntino wegawe maliriza diguli yange njakomawo nfumbirwa embeera ki munaye Kalo yamugaa kati ndi assistant district Antony munnange wangamba natukiza ebiro tujja kujja kwegamba twewase yamugamba kyali sinaayo eyimirirawo okimanyi nti eno nange sinabaako kwegamba kutuukiriza birooto byange wenna kwegamba sinabaako waabadde kweti nawe ndabikanga kwegamba amalira obudde kati tunulwamu olabe njagala tosobola kukyusa kwegamba bilombolombo bwe twateekawo munnange oba bulombolombo buli bantu bano wadde gw'ogamba nti nno tulina okuba nga tugenda tuvumirira ekifumbiza baana abato ne munnaye yino ekkalita abantu gye bakuliddemu namugamba munnaye ono mwensomedde kyekitundu kyange munnange nina otwala obuvunaanyizibwa kwegamba okulabirira oba okutwala ensonga eyo mu maaso okubanga kwegamba abantu bano mbasomesa mbayigiriza n'okubategeeza nti nno omuntu talina kuwasa oba omusajja omukulu talina kuwasa kaana kato kwegamba katanneetuuka yagamba munaye byonna mbitegeera naye njageza kubanga bwetyo kwegamba nkufumbula indikasi ng'okkiriza munaye okusaba kwange darlingisi nkwagala nnyo just ekintu kimu kubeera patient munaye n'ogumiikiriza ddiya sweetheart naye nga nkuliko yamugamba simanyi na kumanya ninza atya kubanga bwekino okikomya kubanga nkakasa bino gwegamba muze gwabwe yagamba ne kati abaana ngenda kwegamba nti bakyusaamu nabo kenyini mbawe endowooza okubanga bato tebakkiriza kwe nti kale munnange engeri gye nkwagala njageza kubanga bwetyo nkola ebyewunyisa munnange lwansonga nkwagala njagezaako nange ngezeko kugamba ntuukirira abakulu ku nsonga eyo eyokubanga kwegamba abaana abato tebafumbizibwa nga tebanneetuuka teziri busaladde eno mu woofiisi
yagamba guli musaayi gwaffe gwera ogukulukuta eri mu nsozi mu bantu baffe. Gavumenti erina kyekozeewo munnaye omukulu kwe kujjewa kamishona omukulu omubedde mu gavumenti oba minisita omulamba. Yagande buli mbagamba ku nsonga eno kwegaba mugifudde kwegaba mugyebalama n'abantu bali eri kwegaba babonaabona abaana abato babafumbisa nga bwe baagala lwa nsonga bafunamu ebirungi. Mwe muli eno obugamba gavumenti kwegaba olwokuba mufuna omusala gwe tubasasula omusolo banaye mutuyambeko embeera si nnungi n'akamu abaana bato. Musajja wattu engeri gyayagala mwana muwala Kalo yasobola okujja kwegambe wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo n'amutegeezaamu ensonga nga bweri nti kituufu ddala abantu baffe abairi abawangalira mu nseera gamba mu Thunderstorm Mountain bafumbizibwa bato munaye. Waliwo wano obwana obuto munaye kamu kalina akaana balabuli mbuto. Yagamba tinga tukyasoma kugamba classes kweti bawange yanga munaye n'okubanga bwete nkomawo nga mpezesa emyaka 25 kweti 25 ojja kuba mukazi mukulu nnyo munnange simanyi babe ne byonna nsoma ojja kuba obikwata. Era yogera bino ng'ebbali waaliwo ko abaali bagamba nti lwaki ono omukazi ayingirira ensonga z'okugaza okutusomesa obuza okutugamba nti no tuve ku baana abato. Yajja kwegamba abuulira enjiri nagamba kugamba nze naawe tetaaga kwegamba enkyukakyuka ate nga tulina tukola nze naawe nga twegasse munnange. Naawe oli mwana kwegamba alina abaana kati wuliisa lumu nga bukedde ng'omwana wo bamufumbiza tanneetuuka bamututte wa myaka 10, 11, 12 wabbo we basimbuliranga ng'oli ajja n'akeetwalira bannange. Yagamba munaye nze nina kwegamba embeera z'obukyala naye munaye nsaasirwa era njagala kubulira kintu kino kwegamba ekintu ekitambula mu bitundu naye si kirungi. Ali wano kate akakapa ali mu kakama ng'oba ozannya n'okuzannya wabeeredde ku kate akato nga kaali mu kama mu amata olwo omwana w'emyaka 10 ng'alabika bulungi ewaka bamufiidinga. Yagamba tugezaako kubanga tetulwana n'okukwasaganya amateeka munnange ng'ogga omukazi oba omukyala yenna okubanga omwana omuto tafumbizibwa nga tanneetuuka. Ne musajja no gye yali munnaye nga tava wa minisita Eva namugamba buli kadde nze nkwatagana nnyo n'embeera ya mukazi wange Kalo okubanga tutugeza kubanga tufundiikiriza embeera yonna egeza kubanga bwetu etuukawo mu kitundu so tusaba tuyambibwe mu ngeri emu oba endala. Kati waliyo eno full stop yamugamba Happy sooka ojje embeera yonna eriwo muna tusobola okubanga bwetu tugitereeza munnange sooka oyanguweko tugenda maaso. Hey, you. Did you get that corn up to the Higgins? Yeah. Well, where's the money? I'm giving the money to Ira. Well, Ira's my partner. It's as much mine as it is his. Musajja wattu yajja eno ng'ayagala ssente kwaye sizirina. Give me any or left. Come on, give me that. Yagamba kale kali ojja kuziipa osaaga. Are you? Yamugamba ndi gwesiriwalirako wano mwavubyevubye dda mwakoze dda ssente go nga matino teziriiwo. Hey, Mama, I tell you. Kano kwe kujja banaye namugamba naye tuli banasajja banaku tetunakolawo ku kasente ate gozibanjanga agamba nti no tuzikoleka. Yagamba yakakazu ngeri yagamba gwe ali bugomanyira nate munage. Then I'll have that money. Yagamba kali mukakasa mujja kuzimba kakasa toyinaamu ssente kwe kakwata babi kasajja katuka full stop najja nakakwakulako ezikirya kulekaira mu nsawo. Yamugamba ate gusagana kumanyira abamugera kakanyuga babi kasajja katu nakateeka wansi waliwo yali atuuse ate ono tebazikwasaganya bunnyo yadde n'akamu akeddagala. Yamugamba kati gwe kululi wankwasa nga sinako yamwokyemu eyo lubalula bulijjo nakwagala dda bulijjo nakwagala dda jasinga noonya bunoonya wazi kati gwe njagala kukubeemu aya neguseka yaga njagala nkukube ojja kijjamu enjawulo fight ate tetuuse full stop wano ye ayina kwekweka aya wano ina kulaba bulabi fight tayisasulire yoga kale ojja kijjamu enjawulo aya basi kyani kya era kuba nenga baba gwakuba simanyi baba naye awulira kati ono ali nawaga naye omanyi okutyanga watidde dda n'okuwagala kojo wa mumpale agala kojo wa mpale musajja wattu Happy fight yali wanenno njagala wekanye yamugamba nja kukuba osaaga nja kugaba n'osaaga laki mujja muleta essaga liko waneeno kwegaba mubanja banja abantu nagamba kennakukwata yamutegeeza ku luno wanaye nduuzinze naye kennakukwatako olala ojja kitegeera koye nti mumanyira abantu yamukuba eri eyo bagiyita muzikiza ozikira lumu ozanya n'okuzanya
bagiyita muzikiza ozikiza lumu bambi bwali bugumu busajja bwattu e defense akuuma ekyalo yagabololwa naye bamanyira bumanyizi bannaye bavayo ne bajja ne bakola obuvuyo ku bantu baffe ababulijjo eka ne babasumbuyirira waba mukwasaganya bulungi ebintu byammwe bulungi nnyo nga tewali yagambayo okitegeera ekintu ng'ekyo ono bamukuba semimwa yenna bamukuba muzikiza emu yagade bannaye buli byeyiwanga mugaapu oyo agandi mukwata ajja kukitegeera sajja watu bamukuba emimwa zonna zikalinda minyira ne bazikuba ne bazabyayabya yasigala waliwo gabigaana emwe yagamba kale alina kyalaze naye olunaku lwonna nja kumukwata kajja kukijjamu enjawulo ikamuterese ajja kukijjamu enjawulo omukadde akwasisa ku mmere ye kwe kujja asobola okweyongerayo abadde azze kubanja bubi nnyo ku luno yagala sooka ombuli ki ekyatuukawo ku mbeera zonna munnaye koye nti ngenda kugane kamadamu kano ebiseera ebisinga munaye kageza kubanga tekagenda kasomesa abantu mugabe tulina kubanga gatuwasa baana bato bataneetuuka aleme okubanga afa ku bizinensi ze koye nti tujja mulagako munaye ajja kikakasa tujjamu situla tumutwala eri ku kampu wansi ajja kijjamu enjawulo koye nti ze serekedde munaye batukwegama kufiirizibwa ina okubanga we tunanga empasa akaana akato era teziri busanga lodi atuuse musajja wattu bava mukuba bamwabiza alina ttiimu ganga y'abasajja abali eno bonna abalina pulaani ez'okuwasa abataneetuuka yagamba munaye njagala tukwasaganye olwaleero tugendako mu Coney Valley tulina gwe tugende kubaga tutudiiringako olunaku olwaleero yamuyita Ezra Sokoje Lambu Jeremiah mwena okutwaliza wamu ne Kirampu tugendagenda ffenna eri munaye ku Bonny Valley wansi tusinkane tubekola ate munaye betukwasaganya munaye ekiro ky'olwaleero alina ddiiru gy'abalukidde nga kirabika y'emu ku mbeera eregera kubanga bwetyo ebalemessaako okubanga kwe abeejovaanya mu kitundu kino kwe kubuuza masiki yange eriwa tugenda maaso budde bwetoloola ekiro ekyo njagala wekkaanya omulungi budde gye biggwera tudde wamaddamu kkalo munaye budde bwakwebakako manye woosiiba ng'okola ng'okyapa muna emirimu gyaffe nga gino egya ofiisi olusookeramu ku makya nodiringa ku bantu okuba kusomesa n'osomesa okuba kudiringa mu mbeera ezimu nga buli omu wookera mu bizinensi y'omuntu owa bulijjo nga ggwe jjukira buli omuntu ino omulimu gwe woofiisi yo kati munaye ogenda n'okola oba olina okukowa kwegamba naawe n'ojja n'ogamba ne weebakamuuko mukazi wattu ali eno wali abamupulaningira tugenda maaso nate omulungi ludawa gye biggwera Vijeshivo mu Vijeshivo Production zimwe n'abakyali bange namwe bagala okufuka ba agenti baffe ngamba nti namba erizo 7 abatezi busalo akonkona yabuuza nti ani oyo ani akonkona bisinazi kuno munaye wabanga obeeramu nga tolina mwami tulina kuggulawo nnyumba natala munaye nga omanyi nti nakazibedda baali bagumugumumuuko yawulira akonkona munaye ate naye boolina okuggulawo tomanya ayinza okuba alina ekintu kyaleese ekyenjawulo kwe kujja ali mukanaiti bambi mukazi wattu awulira akonkona ali siriasi tassa mukono kwe kujja ye madamu Kalo njagala wekkaanye era teziri busa tete bamukwata mukazi wattu bakwata mukwate bamugulambye nga ne bamujja mu nnyumba ne bamuleeta bakambwe bitya anti wetumiikiriza ogamba nti nooyamba nnyo abawala kugaba bataneetuuka simanya nkuwulira nga oyagala okukola etteeka ffe waneeno tebatuleetako mateeka ago ozanya n'okuzanya kati tuli eno full stop azukukirira nga omanyi nti nno ekiwawa muko ky'essaawa omwenda ekyo oba essaawa 6 ezo ssaawa zaali 6 kiro agenda owulira awulira omulanga waabwe ye full stop akona ku munne happy basula eno munnaye ebyokuwasa nti yabiva kujjukira abaana bonna bamugaana ng'egyali full stop amugago tojja sobola abeerayo munne ne munne happy yagamba ne kiki enkoze munnaye okubanga wetogaba munde etaleeta eno buzibu ki bwenkoze bannange balina omukulukusa bamuleeta empolampola eno full stop yawulira omulanga n'ajja mpolampola ne munne happy bajja bagoberera omulanga guno gye gulaga bawulira omuntu atali munaye mu mbeera nnungi gwe bawalula bajja basajja battu bekkaanye ye full stop musajja wattu alina omutima kwegamba ogw'abayambi oba abafaayo munaye
yagaba naye mundeke muntwala wa kiki munjagaza ne maguja aliero kagaba ngeza kwanga bwete ewulira emiranga egimu n'egimu jjukira embwa zino bazi maguja zino osi bwe ziwulira ku mbeera ezimu gazirabula embeera emu bendala beetuuseewo mu kitundu. Tugenda maaso mulungi nondaba gye biggweera. They're going towards Spooky Hollow. Come on, Hefty.